kulikayo sebo Sendegeya n'ogenda e UK n'okomawo naye nakomawo nti n'okuba ekyokulabirako abavubuka nti oluusi oli kyakusuubiramu gwe naawe n'omuwa kirala. Abasinga bw'osoma endowooza z'abantu bwe nagenda ebweru ebitundu 90% baali bamanyi sisobola kudda. Nakomawo naye ate era nkyasobola okuddayo kubanga ekkubo likyali ggazi, viza bakyazigaba, nange nkyaliwo, nkyali mulamu. Obulamu nga bwe buli inshallah tuliddayo era naye tukomawo kubanga ewaka wasigala waka. Bingi bye nalaba e Bungereza, nayiga bingi nnyo. Gwali mukisa gwa maanyi nga bw'okiwulira, flight yange esooka okuba nti ngenze UK. Gwali mukisa gwa maanyi okuba nti nze omu ku abo ab'ebyafaayo batongoza direct flight okuva Entebbe okugenda e Gatwick e Bungereza oba UK. Era nze omu ku abo abafuna certificate nti twaliwo nga tutongoza direct flight emyaka giri gyonna nga teriiwo tugitongoza. Kati ndi omu ku babyafaayo ng'ate certificate eyo yasayiningibwako mukyala Jennifer Bamutulaki, Ssenkulu wa Uganda Airlines company. So tugenda ba minister, tugenda ku business class, tugenda ku economy class, tugenda ku VIP, bagamba ennyonyi baatulabirya bulungi. It was a very great opportunity gye twafuna okugenda e UK. Ate kyali kyakuyiga kinene nnyo nti omuntu buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka. Era nze oyagala okumanya kibategeeza nti omukisa gye guli. Yenoonya bunoonya Sendegeya ne nkubuulira nti omukisa gye guli. Kubanga olugendo oludufuna kimwalimu maanyi gange n'akamu. Yali flight ye esooka oba just esooka mu bulamu? Nga wali w'amaanyi ate n'ogifuna UK. Nali sigenda nko yadde Rwanda, yadde TZ, ezo sikyakyogera. Flight yange yasooka. Ye yasooka nga ngenze ate UK. Naye nga sigenze UK kusanyuka mu ngenze ku lugendo lw'ebyafaayo tutongoza direct flight ey'e Gatwick, Ntebbe, saa 8 n'ekitundu mu kkubo. Ogundi yali yagikufunira? Nga bwe nti omukisa gwasanga yeetegese. Naye omukisa gusanga weetegese kubanga nalina passport. Muvubuka munnange noba tolina gy'olaga, beera ne passport mu nsawo. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba beera n'ebintu bisatu mu bulamu. Beera ne passport, n'endagamuntu, ekirala beera ng'oli mulamu. Butereevu. Ebisigadde bijja kujja. Mwana Michael ye omuyimbi. Beera ne passport mu nsawo. Ne bweggwako emyaka 10 tolina gy'olaze. Gwe gifune passport obeere nayo. UK enjawulo ki eri e UK nene waffe? Njawulo nnene. Naye naffe tubasingira ebintu bingi. Bwe tugenda eyo bantu balowooza nti ffe sina kitusinga eri tubasinga ki? Tubasinga embeera y'obudde ennungi. Babeeramu oli babugumu oli babugumu nnyo nnyo. Beera bunyogovu nnyo 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 ate ne busukka. Kati ffe twayamba ne tugendayo mu summer season nga teri nnyo mpewo. Tuba kuba na mpewo tutandisabidde okudda. Naye olaba wadde twali mu summer era ng'olaba empewo esukkawo. Twasinga emmere ennungi. Twasinga emmere ennungi nti olya emmere eri organic, otema ettooke mu lusuku n'olya. Naye waliwo ekyennyanja oyinza okyanga kiseeko mwezi mulamba mu fridge. Ennyama ogyako eyiseeko mwezi mulamba mu ki? Mu fridge. Kubanga tebeeza weetambulira kati direct flight egenda kuyamba nnyo nnyo nnyo. Eya Uganda Airlines bw'otema ettooke ewaffe Mawogola n'olitwala Entebbe ku ssaawa emu ennyonyi n'esimbula ey'okumakya zigenda okukwera ssaawa 9 ng'oyingidde Gatwick UK. Ogenda kulya ku ttooke nga li fresh. Direct eyo naye ne badde biwumulamu ate bw'otuuka n'ewumulamu egindi emigugu ne girula. Kakijja kuyambako direct flight eyo. Bw'ogula ekintu kati kituuka ku lunaku olwennyini. Okitegedde? Kati awo oba okyali safe okulya ku mmere eri fresh. Naye Bungereza eba UK batusinga ebintu bingi nga okussa amateeka mu nkola. Natambula saasanko musirikale mu kkubo. Ate nga natambula nno nze nakozesa eggaali z'omukka zaali. Oba nakulabako ne Carlton. Carlton enambuza olunaku nga lulamba. Tukozesa train, tukozesa baasi, ne tukozesa ennyonyi. Naye mu kibuga we natambula okuva we twasula ku Double Tree Hotel okugenda ku Stamford Bridge nali ngeze okulambula ekisaawe kya Chelsea. Sijjukira kusanga musirikale alina mmundu mu kkubo. Tewali. Sijjukira kusanga wa traffic mu kkubo.
Niwe wanizo okuyita wao ndosanga muserikali wa polisi kizibu ngaine mundu awero musingana alagirire emmotoka sijjukira kusanga ambulance sijjukira kusanga bugombe ng'omukungu bamuyisaawo eyo UK ate emiti bagiwa ekitiibwa obutonde bw'ensi emiti oyinza okutambula okuvanga okutuuka ng'eri wonna nga miti myerere giti balina ebibangirizi bawummulira bibeerawo nga bwolafidde oli City Square waggulu kati City Square zeeri e UK zo mpitirivu nnyo nogenda n'osoma ebitabo byeyo n'okola zi videos nga teri akukwatako kati tebereza UK balina ne sport bike zibateekaawo ku kkubo nga ggojjawo bujja n'ovuga n'otwala n'opaakinga somewhere ne weeyongerayo ne bakikola ekato ziyinza okusigalawo ogiseekaawo ku masenge oyinza ogisanga waawo naye wano bazisiba n'osumulula n'ogenda ne weevugira n'okomyawo omanyi w'opaakinga tebagisangayo omala nazza kwegamba entambula baagigonza naye mu kugigonza olina okuba ne ssente nga ziri ku akawunti okozesa ATM machine teri bano sokonjo sikyeyo okozesa visa card abino okukwata cash bwati e UK abantu kimuweza okusamba abantu nga basatu abalina hard cash bakozesa nkola ya digital ATM oluyingira bus okonya kwa kaka eringa basala obo ogenda geze envaano mengo ngenda Kawempe wemotoka nayimira emirundi ebiri otuuka ali tugeze otuuse wali WhatsApp novamu kadi sigale ekyakola emu ng'ofuna emmotoka endala era ng'oyingizaamu ng'etuusa nga oyingizaamu paka lootuuka kati era mu kkomoda mulimu gyasitalinga buto naye basala ku akawunti so sente zirina okubeera nga ziri ku akawunti si byagamba ninamu kacyenji kange zirwa ziba muzirete tuusa biriyo ebyo nina ekyafaayo omusajja yansonyiwa bambi nagenda ne Carlton nga tugenze ku Stamford Bridge tuba tukomawo ATM yange neyekyanga kati bwe yekyanga of course nga nina okuvaamu ne Carlton bakwata cash nali nzina sente mu nsawo bakwata cash ate jika nina zaaki za Uganda naye bali bakwata euro kati batufulumanaga kisoke netutulemu tuyingira nanvugira bwereere paka twatuuka netuvaamu stop over netuvaamu naye wano mu Uganda mukama nakuvaamu noyingira emmotoka nogaa toyinaamu ssente bakuyita mubbi kiyaye kiba kubwaiso egamba oluusi tubeemu no yali muzungu ndi muddugavu ddanga bw'okiwulira yandaganza omutima omulungi nti yanvuga nantwala yamanya nti nateekamu kaadi ng'ekitoma tinga ekolola nga tulina okuvaamu ne Carlton tuddemu tuyiye era okuvaawo okweyongera okugenda gyensula Carlton Scovia yakwata kaadi ye n'agimpa gye nakozesa n'engenda olwo ekisaawe ekyo kiri kiti ekya Chelsea kisaawe saafuna mukisa guyingirako eri munda naye enjawulo wagiraba eyawukana ku byene ewaffe kisaawe era si balina ssente nagenda okugula omujoozi gwa Chelsea sente mpitirivu nnyo mpitirivu buli mitwalo nga 7 ano weewunye tutagenda okugula nga sizoni eweddeko kati olweweera sizoni nga kateberezanga kati nga omukiiti empya bwetogaziwa seremeka sente ziba nnyo tagenda era oyibagamba mungenzeko yoke mundete akajozi tomutuma butunyiriyo tumundete akajozi kajozi kali mu ssente mpitirivu okagula okukaleeta ssebo guzitwala muti mulungi nnyo naye of course biyamba nti kiba kijjukizo oba oyinamu kasente ogamba walungi okuwummulira naye amateeka gakola teeka mu ssente mbawandiisi ne beewa obudde ne baleeta ennyimba kati tuzaagala so kati ffe basendegeya mu kiseera kino naffe mutuwe omukisa mutwanirize abo bonna nabatandika nga ffe sijaga nti nali mwavu nnyo nga ne bonsula ku luguudo kaloli tezikola bisa kisimakula kati ye muyimbi yeebuuzibwako is a legend waffe alinga taata waffe ogamba asobola okwebuuzibwako yeekumya